wano ku Pale FM ekulera omuntu wa bulijjo gwanga ku gwanga katulabe agagenda maaso n'okuba nti ate gatambula wonna wali naye okusooka Dr. Sarah Bireete ono yakulira ekitongole ekiyitibwa CCGA wona ayimbuddwa ku kakalu ka kooti kakakadde kalambezi obuliwo n'abamweyimiridde obukadde 10 zisaiza abuliwo olamuzi alagidde gavumenti okuŋŋaanya obujulizi mu bwangu obumulumika omusango guddamu ng'ennaku z'omwezi 27 Dr. Sarah Bireete avunaanibwa nti okufulumya nate ebikwata ku balonzi nga talina lukusa kakati abadde mu nkomi okumala akaseera kakati bagenze maaso n'okweka nti bamuyimbudde Dr. Sarah Bireete nga bwe tugafuna we naatuliriza yonna gy'oli kakati kasooke tugende e Russia ngenda babuulira President wa Nigeria naye e Russia emundu ekyavuga tubabuulira Iran tubabuulira Venezuela katwali twakava Venezuela ate Iran najja mu mawulire kakati ne Russia olowooza lwaggwa ennaku ziri 134 emundu ng'evuga wakati w'abasajja bayitibwa Abarussia n'aba Ukraine era abantu bana bagenze maaso n'okweka nti battiddwa drone y'abasajja abayitibwa Abarussia bwegenze maaso n'okweka nti ekubye eggaali ey'omuka ekitundu ekiyitibwa Kharkiv okusinza ku pulezidenti w'eggwanga etibwa Ukraine gwe bayitibwa Volodymyr Zelensky baatu bategeezezza ng'asinza ku mukutu oguyitibwa Telegram bantu bana abakyali missing akadde kano naye nga Russia etagetinze this time batagetinze nate eggaali y'omuka region eyitibwa Odessa bantu basatu bagenze maaso n'okuba nti era battiddwa eggwanga etibwa erya Russia bwe likoze obulumbaganyi nate ku kizimbe ekimu okusinziira ku regional military administrator gwe bayita Serhiy Rysak bwatu bategeeza ng'ayita ku mukutu oguyitibwa the Telegram waliwo omuntu omu mulala afudde Russia bwegenze maaso n'okuba nti erumbye kindergarten emu ekitundu kye bayita Konstantinivka okakkana ng'omuntu omu afudde abalala ne babookawo n'ebisago ebyamaanyi ddala Russia era erumbye n'egenda etta omukyala omu mu kitundu ekiyitibwa Herabovski region gye bayita Same munda mu ggwanga eryo erya Ukraine kakati amagye g'eggwanga etibwa erya Russia gategeezezza nti mu ssaawa 24 eziyise Ukraine ebadde balumbye ne drones 105 era bagamba nti zonna basobodde okuba nti munnange bazikubye ne baziteeka ku ttaka okusinza ku ministry y'ensonga za defense munda mu ggwanga eriyitibwa erya Russia. Mundu ebadde ekyavuga era ensonga z'eggwanga lino okuleka nti batula ku mmeeza n'abasajja bayitibwa Abarussia zirabika ng'ezajjamu kigoye weezinge tuli mu ggwanga ku ggwanga ggwanga ensonga ey'omunda tuli wano gwanga ku gwanga kankutwala eri Trump again omukulembeze w'eggwanga erya America ye Donald Trump bw'atyo akisinyizaako katono nti akyayinza okuddamu ne yeesimbawo mu kisanja ekirala Donald Trump ategeezezza abadde ayogera n'ahintinga at the possibility of running for a third presidential term mu mwaka 2028. Trump abadde munda mu kitundu ekiyitibwa ewa munda mu ggwanga lya America waliyo jjukira nti balina kye bayita mid-term elections abadde mu kitundu ekiyitibwa Des Moines Iowa ategeeza aga nti bw'oba otunudde Trump yeyogeza ayagala b'Amerika bamwongere ekisanja anoonya waayi talabawo agambye nti we have the best poll numbers we have ever had tetubangako n'abantu nga batukkiririzaamu we have the best poll numbers we have ever had bantu batukkiririzaamu buli w'obuuza buli omwayogera Trump think of it kirowoozeeko era singa mbadde ngenda kuddamu kwesimbawo badde ngenda okufuna akalulu oba ekyo bwakimaze nagamba oba singa nesimbawo
tajja kuba musanyufu singa nesimba waliwo atayinza kusanyuka nga nzeemu okwesimbawo abantu engeri gye banjagala bwe bati ku bantu engeri gye banjagala bwe nziramu okwesimbawo waliwo atayinza kusanyuka. Trump bwati bwategeeza alinga ayagala asigaza emyaka 3 ssemateeka y'eggwanga lya America tebamuzannyirako ebbanga lyonna era teri mukulembeze yali akikoze 22nd Amendment to the US Constitution adopted in 1951 has limited the president's term of office to only 2 terms. Ssemateeka wa amendment gye baakola eyo 22 mu ssemateeka w'eggwanga lyabwe era n'akakasibwa omwaka 1951 omukulembeze wa America binaabanga ebisanja 2 byokka. But nevertheless omukulembeze eggwanga lino Donald Trump yabadde akyogerako emirundi egiwerako ng'alinga ayagala era ng'alinga beyeegomba alinga alina beyeegomba mu Afirika abaakyusa ssemateeka. Eyaliko chief political strategist omubazi we era omuwabuzi we bamuyita Steve Bannon yavaayo n'ategeeza kisoboka asobola okuddamu neyeesimbawo. Mu May omwaka 2025 Trump yayogera n'omukutu gwa muliro gwetibwa NBC ategeeza n'agamba nti nze sijja kuddamu kwesimbawo n'agamba nti emyaka 8 gijja kuba gimmala. Awo bw'atyo bwe yategeeza. Kyokka kigambibwa okuba nti Trump yalagirako ekitongole ekiyitibwa Justice Department yalagirako media reports zaafuluma nti yalagira ekitongole ekivunaanyizibwa ku nsonga z'amateeka munda mu ggwanga lya America Justice Department to examine the legality nga Trump abatuma nti beexamininge beetegereze the legality of his potential participation in the 2028 presidential elections. Nti mwetegereze waliwo gaapu yonna nyina mwensobola okuyita naye nkomawo naye mbafuga okitegeera nti ekitongole yakiragira dda newankubadde nga mu kamera oluusi abyewakana wabula babadde ayogera mu kitundu ekiyitibwa Iowa ategeezeza n'agamba nti Abamerika bamukkiririzaamu era tewali mu Amerika nti ayinza kugenda maaso nokulabika nti anyiiga singa bukyenkya n'akomawo ne yeesimbawo. Gwanga ku gwanga ekulera omuntu wa bulijjo. Kankutwale Nigeria. Eggwanga lya Nigeria gavumenti evunene ntegeeza nti ali bulungi. Gavumenti ya Nigeria ekakasizza negamba nti president ali in a great shape, ali bulungi, tewaliwo nsonga yonna ereetebwa bannansi baggwanga. Te Nigeria kweraliikirira bategeezezza nti he is in a great shape. Kasita owulira president nga batandise gwe kasita owulira president nga batandise okumuwolereza omanya mulwadde Tinubu yagudde ekigo. Obutambi badde butambula ku mitimbagano ne mu mawulire aga mainstream bakulaga omukulembeze eggwanga lya Nigeria Ahmed Bola Tinubu myaka 73 bw'atyo yagudde ekigo mu kamera yabadde munda mu ggwanga etibwa erya Turkey oba Turukiye ng'ali ne president w'ensi eyo gwe bayita Recep Tayyip Erdogan babadde ku mukolo ogumu mu kibuga ekikulu ekiyitibwa Ankara. President bagenze okulaba asinzittuka kati buli kimuteze kubanga babadde ku kapeti wandigambye nti wabadde wakanya ke yalinnyemu nga tewali yadde ekimuteze bagenze okulaba asinzittuka akakkana nga abasirikale munange bamuyoddeyodde ekyaddiridde kamera ezabadde zitunuddewo ndowooza bano abaana beeno abakamera balina empisa kye baakoze nga kamera bazitunuza eri wala omukulu ne bamuyoola ne bamuddaabiriza abasirikale ne badignitaries abalala babaddewo nga batambula bebeerabidde munnange ng'omukulembeze asinzittuka n'agweri nga tewali yadde kyagenze maaso nokuleka nti munnange kimusuula tewali yadde akannya tewali yadde nti simanyi oba yeekanze ebintu nga ebyatambudde wali muna mu ggwanga etibwa erya Turkey. Kati akatamya ku kabadde katambuzibwa nnyo wabula gava e Nigeria omwogezi w'omukulembeze bamuyita Bayo Onanuga ategeezeza n'agamba nti ena akantu kyalinnyibwa wabadde waakuuma keyalinnyeko ti wano wabadde red carpet yalinnye kuuma bambi n'aluzinga balance era it is not a big deal okujjako abaagala okuleka nti bamakinga noise tewano si big deal just a mere stamp omuntu okutagalamu n'agwamu
ate teyagudde na kigo kiri awo jase kutagalamu myaka 73 egy'obukulu naye mbagambye nti afuuse emboozi munda mu ggwanga lya Nigeria n'okusinga ku mitimbagano kigamba okuba nti eno gyabadde agenze waliwo ddiiru zabadde asuubira okeka nti akutula wakati w'eggwanga etibwa erya Buturuuki n'eggwanga etibwa erya Nigeria kigamba okuba nti enkolagana y'eggwanga erya Nigeria n'ettake yeeyongedde naddala mu kaseera kano era nga kigamba okuba nti balina tageti yakulabika nti basuubuligana ebyobusuubuligana okusuubuligana wakati wa Nigeria ne Turukiya oba Turkey alisti etuuke ku biliyonizi nga 5 wabula highlight ennene yabaddewo nti omukulembeze yasinze suse n'agenda agw'ekigo era abadde afuuse emboozi ku social media n'amawulire ag'ensi yonna Bola Ahmed Tinubu myaka 73 president nsi Nigeria Gwanga ku gwanga okyaliko nkongera ndowooza geego waliwo agasigadde North Korea Kim Wuna mpuliriza afulumiza pulaani endala okuva e Pyongyang afulumiza pulaani endala bagambye bagenda kufulumya pulaani endala namutaayika okulaba nga bongera ku amaanyi mu nuclear forces zaabwe jjukira nti balina governing party meeting egenda okuba nti etuula omukutu gwa KCNA bagambye nti Kim agenda kulaba nga expansion and modernization of the country's missile production baagala emizinga bagyongereko bongere ku nuclear jjukira okose jjo bakasuse ababaludde gye babaludde kati bagambye Kim ayagala okulaba nti emizinga gy'omutawaana gyeyongera n'okulaba nga nuclear gwe bayina yeeyongera bagenda mu meeting ey'ekibiina ekiri mu buyinza of course ekimu bwe kiti basuubidde nti zimu ku nsonga ze bagenda okuba nti boogerako wenna atuliriza ataddeko ekkula eri omuntu wa bulijjo Gwanga ku gwanga kale kakati obadde okimanyi nti okufiisafiisa buli kaseera mu baami kisoboka okuba nga ogazi wa prostate okulumizibwa omugongo okunafu amaanyi ag'obutonde eddagala erigenda okeka nti kuyamakodde bujja obeerenga wa myaka 18 baali kuleetedde ove ku bidomola by'amadagala bagamba nti genda kuyamako okuzimba obutafaali bw'omubiri kiyite cell regeneration budde bujja okujja obulwadde lubeerera osaze kimu eddagala lyahaba okuva mu mawanga g'abakugu omusajja tuddamu kweraliikirira eddagala weeriri ate likolerawo ku ddoozi esooka Dr. Janati yalina mukubireko ku noti 7 oba osobola okukola naye appointment Dr. Janati ali wali ku Tobani Center Kampala Road opposite DFCU essimu yeri noti 7 noti 7 noti 7 2 jakuba ate mufuna bulungi kakati mulowooza akadde esikeeko kadde alizaati ezavudde mu kalulu kejjo ezisinga tetundaba munnange kuzifuna ezisinga tezinnaba kujja bannange bano bagenda kujja bakubuulire ekawempe akalulu katambudde katya Nansana municipality wakaana kambaata katambudde katya wane Rubaga mbeera zikiri kitya n'abalala bajja bakubuulira Nyendo Mukungu endengedde new page wangudde Njeru municipality endengedde enyaleemu kakati n'ebitundu ebirala alizaati nga bwe zibadde zigenda maaso n'okuba nti zivaayo bagenda kuba bazikubuulira abanyuzaawa amatovu gudu ku ssaawa 9 ebinaabisigadde abikuwe yenza omukugo ate paka enkya insha Allah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inside Story. The Inside Story ebadde kutusibwako MTN Momo nyiga star 165 ash oba okozese Momo app osasule oinvestinge